oli ku Kakalamu Times yugi kwaniriza konya na tena jese kwatenga otuwuliriza sakono tugoberera of course eno YouTube channel jese kwatenga ofunirako ebintu ebyenjawulo tutuse okubatenga obuli atandika okubatenga tumanye ensonga ezenjawulo kubuza kono kwaniriza konze Kakalamu the answer wo mulembe guno zasinga okubata ekintu kino nga tukikwasaganya sakono kubuza kono jese kwatenga otuwuliriza abantu bali mu Oman, Dubai, South Africa, abantu bali mu Cape Town yawo mu USA mwena mwe bali kwatanga mutuwuliriza agamba ati asitaikuni ali mu US we badda kwatenga ekintu kyekumire mpola okwatenga okwatenga otugoberera kali onako olwalero tugenda kutunulira ebyama bitano Farida Nakazibwe omukozi ku NTV byasinga okwatenga ayagala ngamwe abantu amugoberera nga temubimanyiko. Farida Nakazibwe kyasinga okwatenga ayagala ebintu byasinga okwatenga akozesa byasinga okwatenga ayagala nga mutemubimanyi ku namba 5. Farida Nakazibwe ayagala nnyo okwekubya ebifaananyi era tayagala nnyo kubatenga ava mu show batayagala kubatenga amalako lunaku nga tasose kwekubya ku bifaananyi. Ebiseera ebisinga ayagala nnyo okwekubya ebifaananyi n'obugoye nga bumukutte. Farida Nakazibwe atagala kubatenga yekubya bifaananyi ng'obugoye bumukutte wabula ayagala nnyo okwekubya ebifaananyi n'omwami we. Omukulu yamanyiddwa nga Sali gwosobola okubatenga olaba mu bifaananyi awo. Ebifaananyi beeganya okwemodola n'okwekyusakyusa mu buli angu kwegamba akolera ddala biri ebayita ebyabalungi n'okwagala okubatenga akolera ddala biri ebyolowooza nti nno babiyita kisala myaka. Ebyo ebimu ku byama oba ebintu by'omutamanyiiko Farida byasinga okubatenga ayagala ekyo kiri ku namba 5. Farida ayagala nnyo okweriisa ebibala era bino nayo bimu ku ebyo byagala okubatenga bimusanyisa emyaka. Nga wotunuulira obwali ayagala nnyo okubatenga alya ku bufruits obufene nalya ku bukajjo nalya ku watermelon bimu ku bintu byasinga okubatenga alya ate nga bomanyi nga bagamba nti ebibala ebyo bitera nnyo okubatenga bizza omuntu obuto era bitera nnyo okubatenga bikola ku kasusu ne bikaza obuto. Ekyo kiri ku namba 4. Farida Nakazibwe ayagala nnyo okubatenga akola yoga ayinza kiyita okukolamu abagenda mu gym ayagala nnyo okubatenga akola bamuyita yoga n'atuula obugere n'abusitamya akamu ne kadda mu kannaako mu ngeri y'omusiraamu kulya piraawo. Kati nga olaba bifaananyi ebyo byatuddemu kwegamba mu ngeri y'okubatenga akola ebbina tako n'obutava mu gym buli olutatadde. Oyo nno Farida Nakazibwe wa mwoyo bamumulaba bulabi nga tava ku mulembe n'omulaba nga buli olukya omulaba nga omukyala adda buto n'olaba nga abasajja abavubuka b'emyaka gy'abannero myaka mito naye nga baagala nnyo okuba nga basigala nga balaba nti oyo omukyala gwe baagala okugenda naye naye nga ate Nero alaga nti nno yali amulabyeko ng'akola ku WBS emyaka egyedda naye nakati alabye ddala nga akyagala okubatenga agenda naye. Lwaki ezo ebimu ku byama nti ayagala nnyo okukolamu era nga omulaba nti kati nga omulaba kati ali mu gym ageza kubatenga akola kitwandiise kasala myaka. Ekyama ekiri ku namba 2 ayagala nnyo abaana be bwe bulamu bwe nga woolabaawo batwalako ne bagenda ne bacakkalako era abaana be bamu abo kwegamba olunaku lwa birthday we lutuuka ku omu kwabo abaana be nga bo balaba abo alabira ddala ng'eri ebeera pati amakeke era byebimu ku ebyo byageza kubatenga awa abaana be obulamu obw'enjawulo kwegamba abaana be nga ye abaana be bolaba babiri bwe bulamu bwe. Ku namba M Farida Nakazibwe ekyama kyasinga okusirikira ate nga ekyama kino kikulu ate nga ekyama kino temukimanyiiko. Farida Nakazibwe alina ekyama era alina ekintu kyasinga okwagala kwekubya ebifaananyi. Wageza okubatenga yekubya ekifaananyi n'omukazi tayagala kwekubya na kifaananyi na mukazi amusinga bulungi. Farida ayagala nnyo okwekubya ekifaananyi n'ebikazi ebibi ebisinga okubatenga naawe ogeraganya n'ogamba nti naye ate at least wanene waliwo ow'enjawulo era nga wolaba ku kifaananyi gwali nayo golaba akulabikidde bulungi gwali nayo golaba akulabikidde bulungi era tusobola kubatenga olabawo ekyenjawulo ekiraga nti ayinza okuba nga alina ekintu kyakweka
yoyo no Farida Nakazibwe mukozi ku NTV asoma mawulire atakola program bagita mwasize butya aina a story egeza kubatenge mutambuli yake naku zino kwe kuberanga aina akalenza akatoke tulozo boli aba bakulu bano bagala kwejovana obanga sina chini tugenda okubiroza ati bagala okwejovana ngabejovana da Iranga ebyamalwe byama ebimu byosirikira noga katmino yongenda byosirikira nenga ekikulu mu byonna Farida ono anyumirwa nnyo kibayita omukiri era kasitala banga oboli awo taliso kuba atengo diride mu mukiri atani kono nyayo asaze ku myaka izo kuba atengo omukiri guno agwagala biro kinajjukirwa waliwo omukulu omugwe bali musajja mukulu nnyo mu gwanga lya Buganda nozo omukiri we gwagenda agokendera mpola ne baleetawo sali nali awo kadindo Saine ibintu bigera bitabuka wekulaba ngali waka akavubuka akataka akasiyogo ogwagulu n'ogwa wansi nga kayinza okubanga katike kaina waka eranga omukiri bagwesa buladda mu ngeri omwe bendala era waliwo nakayimba akafulumye akabruno ke kwegambanga wana Farida Nakazibwe ebirungo byalimu bino byampaliriza okujjayo kebimu ku ebyo birewoza byabavubuka abatonga ba Bruno ke kikiche balinza okubatenga bagala ku Farida Nakazibwe ebimu ku ebyo mbikusomedde bya mabitano era byasinga okwagala ebiyinza okubatenga bisikiriza abavubuka ne bagamba nti ono no responsible woman kayegambye okwagala abaana be muvubuka abeera onaga nti omukyalo ono wayagalidde abaana be kitegeeza nti we mufunisa olubuto asobola okufa ye na catering for medical najjanjaba obwana bwange nabusomesa mu buli mbeera yebyo ebyama Farida sako n'ebintu byasinga okubatenga ayagala ebitaano bale kubatenga wekumire ku Kakalamu Times yugi tuddamu okubatenga tukwatagana ate n'ebyama ebirala ebyabayiserebu abalala byebasirikidde bye mutasobola kubatenga oba oli awo mubimanyi ze Kakalamu the answer atakumira mpeera ku nkumire bye